Jjajja ng'anoga omuddo nga naaza obulamu ne bukomawo. Kati bwe nawuliramu ku njawulo n'aŋŋamba oyagala kulya ki? N'aŋŋamba nkufumbire ki? Ko nze njagala oteekemu obwo obutula obukaawa mu matooke wange emmere eya boyiro. Kati nga jjajja afumba. Ng'olwo oyoya? Anjoya. Ndudde okulya amazi almost mwezi mulamba sirina kye ndya. Ndi ku mazzi agalimu ddaaloozi kuba ddaaloozi gwe nasigala nnywa yekka. Ng'olina okuzzaawo okwo ku mazzi mu mubiri. Akati ng'afumba ampa. Bambi bwe yafumba nalya ne mpulira nga nteredde. Bwe natereera ne wayitawo olunaku lumu olulala nga nnina okudda ku mirimu gyange. Nga tosooka kuwummulamu ne bakujjanjaba obeere ng'owona? Awo nali mponyenze. Ngamba nina okuddayo nkole ki? Nkole. N'aŋŋamba kale. Ne ŋŋenda ne mugamba naye nja kudda nkole ki? Nkulabeko. Ko ye kale. Ne ŋŋenda, bwe nagenda natuuka eyo nga mponedde ddala. Waayitawo wiiki emu nga maze ovaayo ne bakuba essimu, jjajja ali bubi. Jjajja mu kuba obubi wiiki eyookubiri, jjajja afudde. Okooleki? Jjajja ki ekyali kimuluma? Tewali. Wabula nga bwe nalwala naye bwe yalwala ate ye n'afa. Ebyali bitwala ggwe Almost byayambala jjajja? Gwe n'owona? Nze ne mpona. Jjajja n'afa. Kyannuma nnyo. Omuntu eyakuwonyezza? Omuntu eyamponyezza ye n'afa. Mpulira ng'ennaku ennuma. Ne ŋŋendayo bwe natuukayo nga bituufu jjajja akoze eki? Afudde bambi. Jjajja afudde. Nkaaba ne mpulira amaziga nga gannuma ne mpulira ennaku ng'ennuma. Kakati nga tuziika jjajja nga nvaayo nzira e Kampala. Okudda e Kampala omusajja oli ku kye yankola ŋŋamba siddamu kulaba musajja yenna. Mpulira bantamye. Olwo neetamiddwa. Mpulira nkooye. Emmindi zino nazo mpulira nzikyayeemu luutu. Bajjajja bano mbaweerezza 10 ebyoto, mbawadde ssente, mbagabudde byonna, naye baabaddewa nga bankola ebintu ebifaanana bwe bityo. Ddala bwe baba gye bali lwaki nnumwanga? Olwo nga ndi mu kukyebuuza bwe ntyo. Ne ntuuka ekiseera emmindi ngifuuwa sigifuuwa, just nga ngifuuwa kuba nti ndi addicted. Awo natuuka essaawa ne nsigazeemu eyo ginyweramu enjaga. Ziri n'oziteekawo? Nsooka ne nziwummuza nga sizinywa. Nga nywemu eyo gye nteekamu enjaga ne mbeera ku eyo ne nnywa ne ntuuka ekiseera nga nakoowa. Ne nsigaza mulimu gwange abasajja ne nsooka ne mbawummula. Nga ne bw'onkubira essimu jjukira nalina bangi. Nga ne bw'onkubira essimu ngitunulako butunuzi sigikwata. Nalina neighbour wange omukyala omulokole n'aŋŋamba wabalokose maama, ne mugamba sisobola kukiddira. Nalina ekintu ekyo ku mutima nga sirina gwe nnyinza kinyumizaako. Ekyali kikunyiza? Ekyo nti omusajja yampa ebicupuli ng'amaze okunkozesa. Ekyo kintu kyakulumira ddala? Kyannumira ddala nga sirina na gwe nnyinza kugambako nti gundi kino kye kyatuuse. Naye waddamu n'omulabako omusajja oyo? Saddamu. Nga sirina gwe nnyinza kugambako nga mpulira pain. Naye nga mpulira nga bw'oba singa nnyina gwe nnyinza okigambako. Yakulekera ekiwundu ku mutima? Nga mpulira nfa. Kaakati ne mugamba sijja kubiddamu. Oye kale kakusabe. Kaakati nga nsigala ku nnyindi. Ne bandagirira eyo olusozi gye bazinywera. Ne ŋŋamba ka ŋŋende osanga bamweyana ananziriramu. Ŋŋenda ku lusozi. Ne ŋŋendanga ku lusozi nga ndekawo bizinensi ne ŋŋenda ku lusozi ne nywanga emmindi. Ebigaana. Nga tewali kikyuka just obeera awo okunywa bunywi ng'olinga anyumirwa obunyumirwa. Olya emmindi, olya amayirungi, onywa walagi nga tewali kikyuka. Ne ntuuka ekiseera nga njagala nve ku mulimu nga nnywedde ntamidde. Bwe ntamiira ne ntuuka ewaka ne nteekako emmindi ng'oba crazy. Kati ng'obeera mirembe n'oba nga tolina kizibu n'ekikunsi. Osabuddwa. Nga weebakira mirembe. Ekyo kye nasigaza. Kyakunywa kuvaako? Kyakunywa kuvaako. Mba ndi awo ndi ku mulimu. Nina omukyala eyali omulokole.
yali yandabako emabegako nga nkyalina ku ssente nkyali eri kati najja okumukola enjala bwe yajja yansanga ndina mu kisala nva eri nva kugula kibiriiti nga layita eweddemu kuba nakozesanga layita nva kugula kibiriiti nangamba ngenda kujjaawo nkoleko enjala kanve wano nzije onze kale yanguwayo koye kale embeerawo sisobola nnyo mmindi ajja asange ng'ewunya nga nnyina okulinda kuba ssente nzeetaaga kuba natuuka ekiseera sikyalina bakasitoma emindi ng'eringa ebafuumula obufuumuzi nga ne koofunyeeyo omu olina okumubeerako paka ng'omaze okolaki okumukolako kakati nga mulinda nga mbeerawo mulinda ndaba essaawa zange omwenda ziggwayo yali ya ssaawa 9 nga mulinda nga teziwera ssaawa 10 ng'atuuka ssaawa 10 yatuuka ssaawa 10 ng'atuula ng'atandika naye Brenda wabaaki tuli wali bulungi wali olina kusende kati ki ekyakutuukako ngamba oluli nga ndi mulokole buli obulokole bwange obw'ekiyaayi namugamba owaayi nange simanyi kyantuukako bizibu aŋŋamba bizibu bijja kutereera ebizibu bikwase Yesu atandika okweyogeza nakuyitanga kweyogeza mu kweyogeza kwe nga nnina kumusanyusa kuwuliriza byayogera musanyuse nga ye buli kyayogera nga nkola sigaana mbu siri katoŋŋamba wabula nga nkola nga bino byempuuna nga mpuuna mpola nga ggambayo kyaggamba Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu bw'osembiza Yesu asobola okuzzaayo n'obwo obulungi naŋŋamba kakati osobola okuvamu ebyo byonna by'obadde okola oba obadde olina byonna byonna eby'omuzizo by'okola osobola okubita ne weekwasa Yesu n'akulokola n'akuggya mu mbeera yonna embi gy'oyitamu naŋŋamba eno bizinensi ogiraba gikwase Yesu giggyemu eby'omuzizo byonna by'obadde okoleramu oba obadde okola obwo obudagala biki osobola okubireka n'alyoka ndeetera sitoole nze nalina omusajja musiraamu alredde mumanyi omusajja we yali alina ssente mu kuba n'omusajja oyo omusiraamu omusajja yampisanga mu mbeera enzibu nga tulina ssente naye nga nsula seebase nga nsula mu maziga Mukama n'aŋŋamba mute bwe nate omusajja oyo nendekoka nafuna emirembe Brenda nina omusajja wange tuli mu maka gaffe neeyagala mpeereza Yesu wange siinaako wanuma n'agenda nga kati bwe yatuuka ng'ayogera ebyo bw'ateekamu obujulizi ne mpulira nga nninga agenda apiikinga omukazi n'ayogera bwe yatuuka okwogera n'amaliriza n'asirika n'ambuuza osazeewo ki n'aŋŋamba okulokoka osalawo na mutima gwo nga sikkase nga sikuwaliriziddwa ng'olina kwatula kuva ku ntobo ya mutima gwo kati bwe yayogera ne mugamba naye by'oyogera bituufu oba kati emabegako nina mukwano gwange yali mulokole ffenna nga tuli basingo ye nga mugagga okunsinga otukola cosmetics nga nze nsuubula wuwe yalina bizinensi nnene kati nga naye singo naye era omusajja yali mugagga baawukana n'alokoka bwe yalokoka ng'asabira wano mutundwe kakati mba ndi awo nga ŋŋendayo ngamba Brenda sooka ojje nga ŋŋenda yali apangisa kalina waggulu waliyo floors zaali 2 kati n'aŋŋamba tunula wansi n'andaga emmotoka n'aŋŋamba emmotoka eyo ogiraba nti omwami wange yagingulidde nze mwami ki n'aŋŋamba Mukama yampa omwami mugamba tekisoboka n'aŋŋamba Mukama yampa omwami nze yamukuweera wa nti mutundi wa Pastor Tom agenda n'ensaba Mukama okakana nga azzeemu essaaza era yali tava ku gundi ya Pastor Tom radio ne bw'aba ali mukola ku kasitoma ng'ebe earphone zibeeramu era nga bwe batuuka essaawa y'okusaba asaba bw'akola Mukama amukoledde ebikulu Mukama amukoledde kati bwe nalaba ekyo ngamba ekitegeeze wa Pastor Tom eyo waliyo abasajja abategeera abasobola okugulira abakazi emmotoka nga babawasizza bwe nagamba munda mu nze kakati ono jjukira naye aleese gundi yakulokoka kati bwe yaŋŋamba okulokoka ŋŋamba yandibaamu omulamwa nakola nenjatula obulokozi mu kwatula obulokozi olwo nzijukidde kiri Mukama kye yakolera oli ŋŋamba ekitegeeze wa Pastor Tom eyo
bwe nnaalokoka nange Mukama asobola okunkolera bye yakolera oli. Kati gwe ekyakugira mu bwongo kulokoka naawe ofune emmotoka. Kulokoka nange nfune ebboya. emirembe, nfune omusajja wange omu bw'ati, tutuule tukole bizinensi zaffe, tukole ssente zaffe, tuzaale abaana baffe, tweyagale. Olwo nga nkooye byonna bye nkoze neetaaga kusetolinga nga njagala musajja gwe mpummula naye. Nze eyo ye yali missoni yange. Kaakati kubanze ekyangaananga okulokoka, abasajja abalokole baba baavu. Ate baba bambeera baba bafaanana bubi. Ate bw'olokoka ng'obadde ne ssente okola ki? Oyavuwala. Ekyo kikutuka olwaleero. Mbeera ne pressure ngamba sirina gafa nnaku. Ate nga tumanyi abalokole ssaawa 4 be babeera abanaku, be bambala obubi. Abayina ku ssente anti nkujjira nga ngamba kati be bambala obubi be bakola ki? Kati nga mbirowoozaamu awo nga mbigatamu nga ngamba obadde otambulira mu bakiraasi. Ate ngende mbali Mukama yangambye mbusima mbu akuntumye simanyi anti bajjanga bwe bati Mukama akuntumye nogamba owaaye. Ennaku zino enjiri twagikyusaamu tebakyaba tutuma tubabuulira enjiri y'amazima. Kati olwo emmotoka ekusikiriza okakasa omwami ansikiriza bulijjo. Simanyi nti abalokole balina amagezi agakola ki? Agagulira abakazi emmotoka. Nga ngamba tekisoboka. Mulokole kyoyo nga njatula. Mukwatula nga ngamba ogenda tandika okujja okusaba. Oyatula lwa musajja saayatula lwa musajja agulidde besikale ekyasinga nti yansanga nkooye mu kukoowa nga sirina wakudda. Obujulizi ne bukwatako. Kati emindi eno nkooye ebino ebyokulabagana abasajja. Kati mu kukoowa awo nga nsobeddwa ngamba nzizaako ki? Era nga mmanyi wakolako enjala ye yakulaga emmotoka oba owa cosmetics eyali mukwano gwange. Kati ate ono ye bwe yajja naye nampa bubwe. Kati bwe yampa bubwe ne ngattako buli ndaba nga bikwatagana. Kuba oli yayogeranga naye nga tambuulira njiri. Kati ono bwe yajja n'ambuulira enjiri oli yampa obujulizi naye ndaba nga bwe mbigatta biringa ebitambula. Nkooye emindi ngikooye, nkooye eddagala, nkooye buli kimu naye nga simanyi nti nzirawa. Nga simanyi nti waliyo ne Yesu asobola okunnyamba. Nenziramu nemba omuntu. Akati nga mbuulira nga njatuza. Njatula bulungi nga ndokoka. Amala okunjatuza ng'asabira bizinensi nga mubuuza waliwo ekinaakyukawo nti ye. Kati nze okukkiriza ko sijja kubalimba. Ng'eri obubindi wabukkiriza. Nze nga bwe nakkirizanga ebintu eri emabega bwe najjanga nzikiriza mu Yesu. Kubanga twakolanga ebintu biri nga tubikola na kukkiriza. Kati bwe yasaba essaala eyo nakkiriza era nembeera nga nnindiridde essaawa 4 ninze kulaba bakasitoma. Bwe nalinda kolo nafunayo ye yekka. N'olwaddako nenkola ki? N'ofunayo? Nenfunayo. Kati ate olwaddako n'akomawo ye ng'ali mu sitoole zakola ki zakwewola. Kati ne ŋŋamba omulokole ono amaze okumbuulira enjiri ate yeewoze n'ekirala bannaye balokole ayakubuulira enjiri. Ebintu by'okwewola ebyo ku muntu ate gw'obuulidde ekigambo kya Mukama. Ogire omulokola ajja akubuulidde enjiri akukakasizza nti Yesu Kristo asobola okukolera eby'amaanyi. Ate kati yazza akoze eki? Azza ayagala kwewola yeewoze kumukolako njala naye nga tagenda sasula. Nako ne kasooka ne kanyeenya ne ŋŋamba enewe kamukoleko nga mukolako nga ŋŋamba leero tulinayo saavisi ekawungeezi ko nze kakoleko tugende ffenna. Tugenda kugenda tutuuka eyo nzaagwa buli kimu nzaagwa ngenda ndi simaati buli we baasabanga nga nzaagwa wagwanga obiwulira jukira kyaki ya ttaka nga oba towulira wabula ng'owulira ekintu ekiringa ekikuluma ne kikusuula eri ogenda okuddamu amagezi wenna ng'olinga ettaka enviiri zonna ziddugadde. Mbala esinga emmotoka so tuyinza simanyi oba tunaawulira bulungi naye Brenda alokoka
bamutwalako ku kyaki atuuka ku kyaki asanga amafuta omwoyo waali ngwa bugwi lwe basaba ogwa weyiwakuta nga mpulira binyiiza ngamba naye teriyo Katonda asumulula nga tasudde bantu mu ttaka wamalanga okuva wansi ku ttaka ng'owenna oddugala okufa n'owulira ng'onyiiza n'owulira ng'oswala abantu bonna bakutunuulidde oguddawo oba omazeewo essaawa mmeka bonawe osituka bwoti weekubako ettaka ng'owulira okuswala okuyitirivu eri nga tewaswalanga Brenda wano emizimu gidduka emmindi twagifuuwanga oyina olugoye olufuuwa emmindi bw'otuuka wali mu kunywa jako teekako olufuuwa bw'omaliriza jjamu teekamu olutambula kati bino weebuuza ngenda tambula ntya mu kkubo wazze n'olugoye lumu lw'oyambadde mpulira nga bintama ensooka ne ŋŋaana okudda ku kyaki eyo lwakugwa eŋŋamba sijja kgendayo ate olwodduse ekkanisa neŋŋamba sijja kgendayo nja kusabira eno saagala kukola ki ng'olwokupaakinga olwokubiri naawe bw'eno bw'ogwa ng'ojjamu olulala nali nkyali mu kali ka corporate kati ŋŋenda ku kyaki endala etulinaanye awo wenkolera baalangirira ebisiibo teneerabidde nti bwe nalokoka bwe ntyo nawulirizanga enjiri ya wano nateekangako rediyo ya wano nga sijjaayo naye nga rediyo tevaako ne balangirira ekisiibo wano bwe baalangirira ekisiibo nentandika okusiiba kati bwe nasiiba bagamba mbusima balangirira ndowooza yali wiiki namba zaali ennaku 10 mukuba ennaku 10 neŋŋamba sha nze ezo ennaku 10 zonna nsobola zimala nga siridde lwansonga kyenjagala nkolaki kyagala bagala gyokoma okwewaayo mu maaso ga Mukama naye gyakumukolaki ennaku 10 owulira osobola ozivuga dry nga siiba 5 nenzimalayo nenzirako n'endala nkiyingira bulungi nensiiba ennaku 5 nga siridde sinywedde simize malusu nga n'amalusu nga wanda sigamira wangi nensiiba nga tofa nga sifa nga ndi mulamu bulungi era nga emirimu gyo Brenda bulungi nga gyonna ngikola kuba nasiibiranga ku mulimu bwe nasiibanga dry ezo nga siva ku mulimu wensula nga nsiiba dry 5 sinywedde mazzi ng'olujja wano mu overnight ozi nali sinnatuuka kujja nali sinnaba kujja nga ngamba nti bwe tuba mu overnight tuuka ekiseera nensaba nentuuka nga neetaaga okunywa ku mazzi nago neŋŋaana okuganya neŋŋamba bwe kiba kyekimpisaawo n'amazzi sijja kukola sijja kuganywa angeesonyiwe kaakati nga mbisiiba ebyo mbisiiba ndaba tewali kikyuka bagamba weeweeyo okole ki osiibe Mukama akukyuse nsiiba tewali kikyukako nempulira nabyo nga bimmenya nempulira nga tuufu mpulira nkooye ebyokusiiba ensooka nendekerawo siiba nensigala kusaba busabi ku rediyo kati mba ndi awo ku Good Friday mukwano gwange nga ŋŋamba nti walokoka biki yali client wange nga muwa ebizigo naŋŋamba oba leero tugendeko wa nti omanyi twalokoka ko nze nange nalokoka n'agamba naŋŋamba kati leero tugendeko wa yali Good Friday namugamba tugende ku kyaki nambuuza kyaki ki nemugamba simanyi mwe muzimanyi naŋŋamba wali ewa Pastor Tom wali ewa Pastor Kayanja ewa Pastor Serada bwe yaŋŋamba ebyo nenzijukira nti oli yaŋŋamba yagenda wa Pastor Tom yafunira omwami yagula emmotoka neetunze ngule emmotoka biganye kale nga mugamba tugende wa Pastor Tom twali abantu 4 bali nga balemerako 2 tugende wa Pastor Serada neŋŋamba ono tetugende we banaabaagala bajja kgenda nongakkiriza nga tujja yali Friday ntuuka bwe natuuka bwe nti ku gate nenyingira nentuukangawo ku reception nawulira ekintu nga kinsitukako nga bw'onaabeera ng'olina ekintu ekikutuddeko ne kikuvaamu bwe kiti ne kibuuka ne kigenda ekitegeeza eryo lyonna ebbanga lye walokokako wawulirizanga rediyo naye nga yo mu kifo tojjangayo nga sijjangayo gwegwe ogusooka okujja otuuka ku reception owulira ekintu ekimbuukako nentya neŋŋamba
nsirika kati mu kutuuka bwe nti abantu bangi nali surprised nnyo neŋŋamba bano abantu nakoma balaba ku musamiza eri eyanzijako ekintu abangi bwe bati neŋŋamba bw'oba ono omusajja asobola obeera n'abantu bwe bati wandiba waliwo ekikulu balina ekibaleeta bajja ku Friday Good Friday ng'abantu bangi temuyina nawe mutuula eno yonna ku geeti kiro eno yonna ku geeti bajjudde bwe twatuuka Asha ne batukwata ne batukkiriza eri wansi twatuula na ku kifugi twalawo obuleesu ne tutuula kutuula mpulira okusomesa nga basomesa emizimu tugikutula bukutuzi tugimenya tugisimbula tukola ki eri tubadde tugiyita buyisi tugiyita eddoboozi ekikambo ate tukuba nkube neŋŋamba kati nempulira nga bikyukamu neŋŋamba bino nga biralamukko kati byembadde nkusembeza eri essaawa zino nyina kuba bukubi kati nze nali nyina ekiruyi sitaani oyo yambonyaabonya nnyo namusembeza nnyo sirina kye nafuna bwe nawulira okukutula okkuba nze nga kyenkuba nkimanyi kuba amannya g'emizimu egyo gyonna nali nkolaki nga ngamanyi nga bwe nkuba ku nnyama naye ng'essaawa ya deliverance bw'etuuka mu kwanga nava eri lwakugwa n'omutundu ne bisigala nga kyekimu naye no tuzza ate tweriye ennume z'ebigo bannange olunaku olwo simanyi bigo bye nagwa ese bwali kiro n'obutebe ne bumenyeka ng'ogwa butebe bwaffe banyumizanga nti maama obutebe bwa bendi ky'obukoze obumenye buli deliverance we yatuukanga nga bigo ayise basindika faya ne baŋŋamba nti nga nwana nga nsobola okuba abasajja neŋŋamba naye bannange kyonna ekindiko wali otambudde waali wanene wali otambudde wangi wali wangi bye baali balwanagana nabyo byali bingi kati gwe ng'olowooza bagenda kusabira ogende ng'ofeeya kati bwe bansabira bwe batyo naye nga ne baŋŋamba ono gwe nali naye naŋŋamba tusobola n'okuddanga gwe kati ky'oba omanya Mukama alina kyakuggyeeko naŋŋamba tusobola n'okuddanga olwokubiri wabaawo okwegayirira n'olwokuna n'olwokutaano ne mugamba nja kugjawo ko olwokumeka olwokubiri nga nira mugamba tugende nga ŋŋamba andi bize sigenda sobola ebyokwegayirira byo wali obimanyi kye bitegeeza nga sibimanyi nabyo nzija kubiyiga buyizi kati nga nzija ntuuka nga ŋŋamba nga mpulira abapya mugende mubapya kati mu kutuuka kye neerabidde bwe nava eri bwe nti mu kuyingira jjukirako olwo najja misana bannange ng'asanga abasajja abalungi abalokole neŋŋamba bannange bulijjo n'emutunde waliyo abasajja abalungi abalokole kati nga nsooka neerabira ekindeese nga nsooka ntunuulira abasajja basanga wano ku kyaki batudde jjukira olwokubiri najjamu leetiko nga batudde bweru ku butebe neŋŋamba ojjo nekaanekanye abaana ba Mukama bulijjo bali eno nga tulowooza tebaliyo ozze ku lwokubiri nsanga abaana ba Mukama neŋŋamba bulijjo bali eno nga tulowooza tebaliyo mmandi awo laba bwe neetooloolako mu paakingi neŋŋamba kino sikiraba bulijjo n'abalokole bagula emmotoka nga paakingi ejjudde neŋŋamba kino nga kyewuunyisa nga ntandika osikirizibwa mpola kijja olwokubiri nnyingira mu kwegayirira amaliriza okwegayirira nga nfuluma ŋŋenda era najjanga emutunde nalinga nyambala ngoye z'abasiraamu era n'okutandikira ddala nga nyambala n'ejiribaabu zino ng'oyinza olowooza ndi musiraamu kati nga manyi ogendeeyo ku toyi ne baŋŋamba naye kano lwaki tokajjaako ne mbagamba owaayi ebiro byako tebinnatuuka naye wande ndikajjako omanyi n'ebiro nagambanga biseera kale kati nga nzija n'olwokuna kati mu kujja olwokuna ero nensanga abaana ba Mukama neŋŋamba bannange jjukira bali ab'ensi obakangamu ddakiika emu oli aba yayitise dda nga azze gy'oli naye ng'abaana ba Mukama
ebeefiirayo kyogaawo wajja wakangamu awo bwe wali watambulanga nti wamanyiranga ebyensi otambula ogenda olaba waliyo akoze ekyapiikinga naye nga bano abamukama basigala ku kye baliko bwe baba bakutulanga bakutulira ddala si byakutunulayo anti naawe wakutuliramu kasitanabayo omwokwaga ngagukutula nga ŋŋamba yeesonyiwa ngamba eniwe nga binnyumira naye nga bagamba abapya abapya byebiki mugenda mu kyaki y'abapya ne ŋŋamba nze siri mupya nga gwe oli mukadde mukadde najja dda kati mba ndi awo olwokubiri olulala nga bagamba mugendeeko mu kyaki z'abapya ne bw'oba togendangayo tukwegayidde kolaki genda ne bw'oba omazeewo wano ebbala nga togendangayo leero kolaki gendayo angamba ye nfaaki angende ndabe bwe biri angendayo mu kugendayo nali sinaba na kuyingira natunulayo butunuzi nga ndaba abaliyo bonna akyala bakutta abaana bonna batunula byabwe basitudde ebisawosawo ebitategeerekeka ne ŋŋamba nedda ano tewali ajja kundaba nyina kudda eri nagamba wano tewali boyi agenda kundaba nyina kudda eri ewali abasajja eno gye bali naye bonna basenyuuka enviiri bonna batunula bulala ne ŋŋamba nedda eno siyinza kubeerayo bajja bakooye era kwolwo saagendayo novaayo natunulayo butunuzi saatuuka munda wanditambudde enkomawo eno kati ntuuka eno waliwo eyo saaviisi ya pasita Ivan etandika abapya bafulumye nentuuka ne saaviisi nayo sikolaki sigitegeera nga mpulira ayina engeri gy'asabamu naye nga nayo sigitegeera neŋŋamba kati eggwa batandika okwegayirira nga nze naze nnyina ebizibu byembu ate nzire ku balala mukama saasira eggwanga simanya ekkanisa simanya biki kati ebyo nabyo nga mpulira nabyo biri fane neŋŋamba nedda awo nga nfuluma kyaki nga ŋŋenda noddayo nenzirayo wagaana okwegayirira nenzira ku Friday ng'oyagala bino byakusaba nenzira ku Friday nga waliyo omuziki naye nga sizina nyina ennaku yange ku mutima naye nga abazina bo mbatunuulira waliyo omuziki kyeka nga waliyo omuziki batendereza ogw'okutendereza pasita Miriam nga bwakuba kati bwe batendereza ntuuka essaawa y'okusinza kati mu kusinza okwo nayagala nnyo okusinza wadde nali siri mulokole nga nyina ennyimba za gospel zempuliriza oba wali wabyagala ngeri emabegako nga sinaba na kulokoka sinaba kwatula nazaagala nnyo pasita Miriam buli bwe yasinzanga nga mpulira ekisa ku bulamu bwange era nze nga batendereza ne ntuulawo katebe ne mbeera ku WhatsApp naye essaawa y'okusinza bw'etuuka nga nteeka wansi essimu nsinza Mukama sinza ne kumbeeza ng'emutunda ne mbeerawo nga nsabira mwami mission nze nga sirina kye nsaba kirala kyonna nga nsaba mwami Mukama mpa omwami ne nsaba ne nkoowa ntandika owuliriza enjiri nga basomesa mpulira nga binyuma binkwatako mbadde sibiwulirangako kati nenzijako olunaku olulala lwali lwakumeka lwali lwakubiri emisana kati olwokubiri olwo emisana jjukira nsabira mwami nina okutambula mu baami bakoleki bandabye nze nga nsobola okugenda n'engula lw'enzooli omutono ne mmala ne ntuula ne wayitawo eddakiika nga 4 ne nzirayo n'ennono omunene ne ntuula ne wayitawo eddakiika nga 10 ne nzirayo n'ennona swiiti ne wayitawo nze neetalanga mu kyaki nga ne butoyi ŋŋenda ng'oyinza okwesaba ogamba neetaze nnyo kantuule n'omusulo ne gukuluma kati ng'omusulo bwe gunnuma ŋŋenda mu paakingi sigenda eri jjukira bw'ofuluma mu paakingi olina okukomawo attention bagikuteekeko nenkola ng'oyo katemba nembikola
gwe wajjanga ku lwokubiri luli balaba nga batudde. Ne ngamba kati luno olwokubiri nyina obayisanga mu drive. Olwo wayambalanga nkondo. Nga nyambala engoye ezikoma wansi ku bigere. Anti obukondo butambula bukola to. Anti era nakambalanga naye nga nyambala sharia zakomanga wansi ku bigere. N'okoona. Nkoona n'entambula. Ali muzu. Oza mwana ku ssomero, ogenda mukyalira, ogenda bweru, oba weetaaga byakulya waka. Tukuleetedde Dawson Snacks. Good Girl Nutrition yakukolera obwokulya obuwoomu buno kuba ku ssimu nooti 743 54 42 51 okukola oda yo with Dawson Snacks obwokulya obuwoomu.